nga eribya wandikibwa ebigamba nti omuntu akola ennyo ajja kusasulwanga ng'empiriyo ze tezinnakala abalaajanira Katonda ajja baddamu nga temunnamalayo na ssaala zammwe. Maama manyinaze mukyala wa muganda waffe Rubanzi mulabyeko Katonda ng'akola. Gano simanyi gaffe basibo ne banyabo, simanyi ga NUP, gano manyi ga Katonda ng'ayita mu bantu be, kuba Katonda ayita mu bantu be. Baganda baffe bano tebali wano naffe kuba Museveni ayagala nnyo bata. Nedda. Siba kubaayina ekisa, nedda. Era singa tetwatabuse ne tugenda maaso nga tutabuka, oba oliawo singa balinga bakibalama nga tetumanyi gye bali. Mukulikeyo nnyo baganda baffe, ate Rubanzi togenda kufa ogenda akadiwolayo ku nviizi ojja kulaba ku Museveni ng'anyalise. Ojja kukiraba kyekyo. Gye kineewunyisa kwe kulaba bano abasajja abakiikizi bakuta abaana ba Foot Soldiers. Mwani Komanda 003 Foot Soldiers 001 aliwa bakunone boyi balabe bava mukanga bakunone balabe bava mutisa n'okwetoloola boyi bagezeeko omuyima gyentezisaasaana bagenda okulaba ekyo kigaanyi kane batandika kujjawo ate nakyo kigaanyi kuba tebasobola tumalayo mubabuuza Foot Soldiers be baliwa mwagala bamanye Foot Soldiers be bali. Asante sana obawulidde zivugidde wa zino tezivugidde wanaula Foot Soldiers ate tetuwaddeyo. So obwo obutiitiizi tekiraga maanyi, tekiraga nti muli bakabi, kyongera kulaga nti muli bafala. Muganda wange atyogeddeko era ne ku mulundi guno kanjogereko ne baganda baffe abasirikale. Baganda baffe, our brothers and sisters in uniform, we understand. We know when you look in your eyes, even when you're hearing terrible commands, we know. Tumanyi muli naffe era naffe tubalimu. Our promise still stands. As soon as we take over, the lowest paid soldier or police officer or prison officer should be 1 million shillings. Majago ujja kubaamu ne bakyali baffe sigenda basonga mune bajja kubaamu kalwaki mwe aba Foot Soldiers mwe mugenda n'okusinga okwongeza omusaala gw'abasirikale. Kale abasirikale balina okwagala nnyo ba Foot Soldiers. So to the military, we are with you, and we are fighting not only to liberate ourselves but to liberate you, and you will be free one day very soon. Njagala kulisayo n'aba Foot Soldiers bakulugunyiza bwebeka temukyawulira obulumi naye munaku ntono nnyo gyevuliriza okuona buli embooko gye bakubye ejja kubalanga. So bano abasajja balowooza babanyigiriza ne babongerako ranka. So mukulikeeyo nnyo baganda bange, mukulikireeyo ddala. Bulidde nga Kayabula agamba nti ekigambo pulezidenti Museveni afuuse ate maama Winnie Yanyima yamutugambye wano. Jako mukaddiwa gyakuma okubeera timidi tina ekigambo pulezidenti katayagala President Robert Maseruka, President Lambasa Shamim, kati akasajja kagenda lumba mmwe Museveni n'obwa president n'obwa gindi president nabo abwagala.
finally mpulidde nga Museveni nga bwe tuzze tubagamba nti akozesa tribalism ayagala nnyo okwawula mu mawanga kati yafunayo obusajja bwe obwesitani obutono bwalisa ebicepere n'abuteekera okuteekawo ekifaananyi ekya classism ayagala abaawule ayagala mwe musosola abanyankole nyina omubaka eri baganda baffe abanyankole abakiga bawesitana mwenna tuli ffenna tumanye amazima netumanya ngu Museveni takubakunda